ate tuleme kukulunga lugezigezi ng'abatali bannayuganda. Osonzo olunwe mu babaka ba parliament nga gwomu ku bannayuganda basuula akaluluko n'olemu okukalwanirira. Era you were the first person to legitimize the government of Museveni. Mwamulekerawo okwetikka omugugu mu kutikka abantu abalala. Nga mulaga nti be balina okubalwanirira naye nga nammwe mwasigala mugawumbidde miliyoni 48. Era ne musirika nga mulaga mukkiriziganya na byonna byabakama bye yalangirira kwa mwenna ne guno gwakati we twogerera gwawandiise comment okyagawumbidde. Bannange bafuutumimwa ate tuleme kwewa kifo kya ku mwanjo. Tuleme kwefuula nnyo abannakamanyi b'eggwanga. Nga mwabamu ne kati aboogera mwali ku ground mwalema okubaako kye mukola era mwekweka mu mayumba gammwe. Essaawa zino musonga emiwa mu kibiina kya National Platform gw'omunnayuganda avunaanyizibwa ku ggwanga lyo wakolawo ki? Ye gwavunaana omubaka wa parliament nga wawadde gavumenti ya Museveni legitimacy okozeewo ki gwe nga munnansi eyasuula akaluluko? Ate bagundi tugenda kuba naabira ensonyi muleme kwewa bifo bya ku mwanjo. Abamu ku mmwe musitudde profile picture nga bw'ogitunuulira eraga kirala ku ky'oyogera tosobola na kuginnyonnyola. Tosobola na kunnyonnyola ki profile picture yo gy'oyina kuba wateekako muwawa. Bagundi mmwe muleke kujja mulamwa. Muleke kukyusa mulamwa ku kintu kye tuliko. Muleke kukiriranya lutalo lwe tuliko lwa kwagala kwenunula ffe ng'Abannayuganda. Mulowoozesa abantu nti olutalo lwakati wa NUP ekibiina ne gavumenti ya Museveni. Luno olutalo lwakati w'Abannayuganda. Luno olutalo luli wantu lw'abantu banyigirizibwa si kibiina. Mbusimanya ba National Platform they have legitimized the government. Gwe ng'omunnayuganda yasuula akaluluko nga wasobola okusuulayo ogwa Naggamba n'okawumbira. Bagundi musukka nnyo okufunta entama. Musukka nnyo okulaga nti buli kimu mmwe mukimanyi. Abamu ku mmwe mwabiyingirira bugonzi kuba someone inspired you. Temumanyi na lwaki tuli mu bino ensonga tuli mu lutalo luno. Mutunuulidde babaka. Mwatikkudde emigogo nga ffe bannayuganda. Mwejjeeko bulemu mwagala okugisuula ku bantu balala. Bagundi awo twavaawo. Kyemugamba ebbanga president lyamaze nga ayogera. President n'atuuka okubagamba nti buli omu afuuke Kyagulanyi nga kyagala okukutegeeza buli munnayuganda alina right ku nsi ye. Mutandise okufunta entama. Muli wano muli mu kutukooya. Muli wano muli mu kumenya omusajja amaze ebbanga n'ebbanga ng'abayimba nga balaga nti Abannayuganda mwabalina obuvunaanyizibwa mwabalina amaanyi okwenunula. Oli wano oli mu kufunta entama era National Platform niyo musiriwala. Webityo eno kitokotanga zisaanikire kakati lwaki ebyo byonna abaana bavaayo nga bakambwe. Waliwo abaana abasazeewo okubanga ate abambalira ababaka naddala leader of opposition ne secretary general. Abaana babakuba left right center. Era baboogeredde ebisongovu ne babalangira okubanga balina omusimbi gwe beegabanya ne batuuka n'okubagamba nti be balemesezzaako Museveni. Ebigambo bingi ebyogeddwa. Ono waviiriddeyo n'abagamba nti mmwe kati abaalonda mukozeewo ki? Mmwe abambalidde ababaka mboogerera kino. Ebigambo bingi nnyo baboogeredde by the way bingi. So abamu bavuddeyo okuba defendinga ne bagamba nti nedda kisusse. Ate mmwe bonaatandika okubanga mwogera ebintu ebyo abalabe be baagala. Awo wokka we bufokasinze ababaka NUP ababaka NUP nkubuulira. Oli abanga ali ku missioni nga kyokka kyaliko. NUP nga ye buli lwajja kuwa NUP atakuwadde akasaidi oba kuwa negativity eva. Njagala mutegeere nti abantu bali ku mirimu. Ekibiina kya NUP Museveni kizanyisa Museveni ebyobufuzi ebiri expensive. Ekyo kye muba mutegeera. Kanka kuddiremu. Ekibiina kya NUP kizanyisa Museveni ebyobufuzi ebiri expensive. Nga bw'okiwulira. Kaakati tayagala kibeewo. Era Museveni atagetinze ebintu bisatu. Kambikubuulire. Museveni atagetinze NUP ng'ekibiina. N'atagetinga abantu. People power. N'atagetinga n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kankuddemu. Museveni atagetinze ebintu bisatu.
era tayagala kubanga tasobola byafodinga. Ekisooka National Unity Platform, ekyokubiri Robert Kyagulanyi Ssentamu, ekyokusatu People Power, we fe. Osegedde era pulani ye yonna yakulabanga asaanyaawo ebintu ebyo bisatu. Ebintu ebyo bisatu pulani ye kwe kulabanga abisaanyaawo. Kati kankubuulireko NUP abo abaana babawa missioni era baali babagambye nti we mukifuga ebbanga ffe tujja bateerako bufeeka akawunti ne bu state agent bwaffe obwefuula obwenkyukakyuka obugenda okujja bulage nti bubawagira oba buwagira byoyogera oba okitegeera bwe batyo mpolampola nga bwe bakiguza abantu baali bamanyi gye kigenda okuggweera. Baali tebaagala NUP babaka ba NUP balayire. Njagala mutegeere nti ababaka ba NUP bwe bagaana okulayira baba baddayo buzimu by election. Kankikuddemu ababaka ba NUP bwe bagaana okulayira baddayo buzimu by election. Museveni azaayo buzi mu by election. Abaganya olayira nga babalondera ebifo abalala. Owulira ekyo kyekisooka. Ekyokubiri omubaka wa NUP senga baba bagaana okubeera active mu byobufuzi ebyo, njagala mutegeere nti ffe tetuyina bwe tufuniramu, tufiirwa bufiirwa. Obuyaye bweripa ku kagambo ke bayita legitimacy nga temumanyi na legitimacy kye kitegeeza. Gavumenti nnyingi nnyo eziriwo ezitambula, gavumenti nnyingi nnyo eziyimiridde ezitambula ng'abazungu bagaano ziwa legitimacy. Tebamanyi na kye kitegeeza, tebamanyi na makulu gava mu kigambo legitimacy. Bo bali ku kigambo kimu legitimacy. Tetulegitimizinga Museveni. Gavumenti ya Mugabe abazungu bagaano jiwa legitimacy yafuga bannazimbabwe emyaka kumpi 34. Owulira gavumenti ya Zimbabwe yagaana okuwa abazungu bagaano jiwa legitimacy nefuga bannazimbabwe emyaka 3+. Osegedde awo ne tuvaawo. Gavumenti yani gavumenti ya Traore sawa zino weeri sibwe kiri eya Traore sawa zino weeri naye abazungu bagima legitimacy tefuga. Kakati ffe lutalo kirwe tulwana ffe nga bannankyukakyuka, ffe olutalo lwe tulwana nga bannankyukakyuka twagala Museveni kugenda ye pointi. Kakati bano abantu bagezaako tulaga nti omuzungu yagenda okusituka ajja atukubire Museveni era bafuba nnyo okwebasa mmwe bannansi. Kiki kye bakola? Eva babawa amawulire kakati Omumerika atabuse, kakati ambasada w'Egindi akoze bwati, kakati ako kabonero kakukwebasa webake. Otegedde okulowooza nti oba osanga waliyo omuzungu agenda okuleeta emmeeri ajja akube Museveni bakukwebasa. Kati mukukwebasa nga bwe bakubaata omuliro gwe mukumye waka baagala guzikire oba okategedde baagala. Wuliriza, njagala muwulirize ebigambo bino. Museveni saawa zino ekintu kyasinga okutya kwe kubeera nga bannayuganda bali active era bagamba nti gwe Museveni tetwakulonda era gwe Museveni ffe tulina omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Leka nkubulire kikyatya mu ekyo nti Museveni naye ayagala kukyusa buyinza, time teri ku saidi ye, tasobola kwekuumira waawo myaka 4 malala. Ekyo tebabalimba. Tasobola beerawo myaka 4 malala, tasobola beerawo myaka 2 malala. Ekyo tebakulimba. Kati kiki kyakola? Afuba okulaba nga wakiri e Uganda tewaliyo muntu yenna asobola yimirira n'agamba nti waliwo omuntu yenna asobola okujja n'ayimirira nga tali musaako yaabwe. Yensonga lwaki bafuba nnyo ebyobufuzi bitamya Robert Kyagulanyi Ssentamu bimutame abiveeko. Bw'amala bivaako bo bennyini kiki bagenda okukola? Beekuliyetingira opposition yaabwe. Oba owulira ate nze ogwange munange mbaawo kubanga nga batuusaako gonna nga we gatambula byonna nga bigenda mu maaso. Ye omukyala akwatidde ekibiina kya NUP ebendera ekalangala Honorable Irene Nampala yayongedde okuba nga akakasa Abannayuganda n'Abannakalangala nti munange kati kadde mulimu 5 era nga kati akalulu amanyi nti obuwanguzi ajja kuba nga avaayo nabo. Bana tuli wano mukama waffe atuwaddeko naffe akafo akalungi nnyo kana ak'omuwendo naye nga tuli wano ebukakata
nga twolekera tuli wano Bugoma nga twolekera Kalangala tujja okubasisinkana banengera bwe twabagambye buli omu waali abeere nga atulinze nga naffe bwe tubeesunga tusisinkane kuba tumanyi kadi yaffe tuli mu ngalo kadi yammwe weeri nagireese nsaba bonna buli omu abeere mugumu musituke Kalangala eryoke eggumire. People power. Our power. Our power. People power. Byonna bigenda mu maaso nga byonna bigenda mu maaso. Munnange waliwo amawulire agagamba nti omukulu Dr. Lawrence Muganga nti in fact ayinza okulemerera okuba nga akakasibwa. Mbu si bigambo byange. Njogera okukakasibwa nga minisita jjukira President Yoweri Kaguta Museveni yamwapointinga era ne wabaawo ebigambo bingi abantu bye baayogera nga si basanyufu. Ekituufu kiri nti minisita omupya owa state owa internal affairs Dr. Lawrence Muganga ate nga vice chancellor wa Victoria University ayinza okumisinga out ku bwa minisita. Of course ndabyeko n'abalala naye story ye enkutteko nnyo wenjirabye. Kakati ono ku Monday ng'agenda mu committee on appointments akakiiko aka parliament aka-approving abantu President Museveni babeera appointinze ku bifo ebyenjawulo naddala mu cabinet mu either abamu nga abawadde obukulu mu statutory organs eza government nga wolaba oba UCC oba wolabanga mu magye nga wolaba nti oba mu UEDCL oba mu water n'ebalala president gyabeera atadde abantu either mu judicial oba wonna. Kati akakiiko kano kagenda kutuula ku Monday naye problem Muganga gyasanze nti Dr. Lawrence Muganga ono ayina obutuuze bwa nsi bbiri. Ayina obutuuze bwe Uganda n'obwe Canada dual citizenship. Kyokka mu mateeka ge Uganda mu Immigration Amendment Act eya 2009 omuntu yenna ayina citizenship ebbiri takkirizibwa kutuula mu positions ezimu okuli owa president, vice president, prime minister, takkirizibwa kubeera cabinet minister, the state minister, takkirizibwa kubeera mulamuzi level nga chief judge, deputy chief justice, okugenda ku court of appeal, okugenda ku high court, supreme court, takkirizibwa kubeera ku board ya organs nga olabanira Oshegera takkirizibwa ebintu bingi nnyo takkirizibwa kubeera mu security organs ISO, ESO, UPDF biki. Oshegera engeri kebiri nti bina information oshegera enkulu ennyo omuntu ngono bayinza oganta ayinza okufuna kyoyinza okuyita conflict of interest. Omwami ono yafuna obutuuze bwe Canada bwe yali agenza okusomerayo nno sajja obutuuze bwe Uganda yadde of Rwandan origin Munyarwanda but yazalibwa mu Uganda kitegeeza abeera mu Uganda. Kati yagenda okusoma masters mu education leadership and administration okumanya ebyobukulembeze mu byokusoma kati nga bomula nti vice chancellor wa Victoria University ate yagitransforminga nnyo olunaku lwe yajja okugibeerako yali eri mu bayizi nga 3 kati eri mu bayizi 200 okitegeera erina abayizi bangi kati ogi yafunira obutuuze kubanga yabusomera Canada eyo masters yagisomera Canada kati ate bamuwadde obwa minister wa internal affairs. Abasinga batunulidde ne kino nti mu 2021 omusajja ono yakwatibwako aba CMI chieftaincy of military intelligence CMI nga bamuvunaana emisango gy'espionage oba okuspyinga ku Uganda inga aketta Uganda n'akwata byakesse oba n'akwata information n'agiweereza intelligence y'e Rwanda mu 2021 bamukwatako nga bamuvunaana omusango ogwo. After some time ne bamutandooza nga bakinoonyereza oba nga takikola oba biki. Era amaze ebbanga ddene Dr. Lawrence Muganga nga advocatingira nga wona agamba eddembe ly'Abanyarwanda abali mu Uganda okufuna passport okubeera nga bafuna national ID nga bakkirizibwa okulonda ogwo gubadde nga mugugu eri Abanyarwanda abali mu Uganda wano. Era olabye nti ye ne Gashumba babadde nga bakirwanako kati ate bamutadde mu ministry etwala ekyo kitegeeza nti abagenda kubanguyiza okuba passport okuba national ID n'ebiboogerako. Kakati eyo yembeera eri awo ndabyeko ne Calvin Echedu kanabyeko ne Sanga Itana oyo muyindi but of ndowooza ayina obutuuze bwe Uganda n'ebira naye ekya Dr. Lawrence Muganga kye kisinga okubeera complexed nti kiri awo tekitegeerekeka bulungi tetumanyi ddiwe ya denouncing era ebbaluwa eyo gyolaba President Museveni yawandiise aba immigration n'abawandikira bamubuulire before Monday kubanga Monday akakiiko kano we kagenda okutuula
katunu ka approve ba ministers bano bonna just kumande ku Sancha sina kindi ncha kwa sa tuli musamu kaga kati ye problem eriwo ebyo ebitambula naye ebbaluwa eyogerwako kigambibwa bagamba nti eri fake era nti President Yoweri Kaguta Museveni yavayo n'agamba nti ebbaluwa eri fake. Simanyi oba bituufu oba nedda, naye nga ge mawulire getuwulira agatambula agamba nti ebbaluwa in fact ebbaluwa eyo kwaliko oyo Sanja Tana ani, so katulinde tulabe kyonna ekinaba kivuddeyo ffe tubaawo kubanga tugabatuusaako. Ng'eno abaana beeyongedde okukulumira bannaabwe oba oli bwe baali bamanyi nti nabo banankyukakyuka nti naye ebigambo bye boogera mutuufu yeeyongera okumalamu amaanyi n'okubya ng'ate bikyamya abalala. Bannayuganda nze kati nkuba ku nnyama olw'abo bannaffe abagufudde omugano okukyamya baganda baffe oluusi abakyali ku mulamwa. Mulaba n'omusajja omukadde ebyaddala ebigambo byonna byayogera kuviira ddala NUP yagamba nti bannange abalina obujulizi mugende mu makooti, ono ye we yagirako akabaati. Naye ng'ebyaddala annyonnyola legitimacy era akakasa abantu nga NUP yagabye legitimacy. Tubuuza oba mbooza ani agaba legitimacy? Munnayuganda ani yawa NUP legitimacy? Sigwe munnayuganda, nze naawe n'onooli. Kati ani ate awa Museveni legitimacy? Era nze naawe n'onooli. The moment we tugambira nti tubivuddeko kubanga ono ye kyali mu kkola agezaako kumala ago maanyi kukakasa NUP nga weyatu naye nga weebuuze mu byonna NUP yabadde erina kukola ki era gwe munnayuganda olina kukola ki? Olaba ono wakujja ku buvunaanyizibwa bwo wabukusongera anoonya wali kugamba twejjako obuvunaanyizibwa tubukwasa abalala. Ono omuvubuka kyali mu kkola mukambabuulireko ebigambo bino. His Excellency Suba Kyagulanyi Ssentamu tatandika lutalo n'atalumaliriza. Nkubuulira bakyali be bonna bali mu makomera, Bayedi Mutwe, Bagaddafi, baani bayitibwa Machete. Gulonza yinzo zikiza, gulonza yinzo kera ku makya n'aleka Museveni n'agenda ati mujjukira statement gye yakola n'agamba nti at least okufa nga tulwana ebyaddala fabamu twesaddagadde totubuulira na bulamu ki obulimu okutulugunyizibwa okulinga weekuti. Ensi yaffe bagitwala bagimalawo. Bino ebivubuka biri wano eno biŋŋaŋaala buŋŋaŋaazi, bino ebisajja ebikulu kuba ekyamazima mukadde naye ali wano eno akyamya abaana. Nze ndabyewo abaana bemmanyi abali ku mulamwa. Gwe enjo wa Yesu, gwe Jamira mbamanyi, ne nammwe muli eyo akasajja kabawabya muwoza mupika biki muli basiru. Na Uganda eddembe tebalisaba eddembe bali wani abankuumire. Tuli ebintu bingi n'ebigenda mu maaso naddala abaana nga boogedde nti waliwo abamaata abeekyusizza ne bafuuka kirala nga basabula ba MPs, basabulira ddala leader of opposition Joel Ssenyonyi ne bamulangira okubanga bali mu kulya mutitimbi gw'ensimbi era bali mu kwegabulira ye ne Davis Rubongo ya ono ye Secretary General. Kakati ne kireetera abantu okwebuuza ebigambo bino kati muba mwogera bwe muti bana NRM boogere ki? Bw'obanga muvuddemu okwogera nga temulina na bukakafu ne mubalangira kino ne mubakuba kino mugamba nti obuzibu ku bavudde kubanga batudde ne bakola shadow cabinet nti bandibadde tebasaanidde kukola shadow cabinet. Ekyo kitegeeza nti kukola shadow cabinet kitegeeza nti mukkiriza nti Museveni yawangula. Kakati baba n'aba tebakoze shadow cabinet kino kiba kitegeeza ki? Tebakoze shadow cabinet, yes. Temuvuddeyo kubanja. Kakati mwagala bakole ki? Mwagala bakole ki? Bwe baddukira mu kkooti nti ate ekkooti ze baddukiramu ezo era tebayonkanya bagenda kuyitayo ate mu kkooti munoonyayo. Mwagala bakole ki? Bo nga bokka mwagala bo bokka bagende ku street beekalakaasi bo nga ba MP mwagala bakole ki? Kyekibuuzo. Kati ebintu gye bituuse awo we tuli
naye nga weebale kubanga wekumidde ku NCK TV era woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga tukyalina amawulire mangi nnyo nyini ddala tuula butuuzi kalira nywera buli kiwetaaga okuba nga omanya wano tujja kubanga tukikuwa sigala naffe tovaawo.